Yatonde eggulu n'ensi tukwebaza olwokubanga osobola okututambuza n'okutuusa wano mirembe tuyisiza mu bidduka ebyenjawulo tutuuka nga tewali afunye accident. Tukusaba buli kimu kyetugenda okukola wano press conference eno giwe omukisa, buli kyetugenda okukola wano kiwe omukisa, show y'olunaku olw'omukaaga nayo giwe omukisa, bannamawulire baffe bano bonna bonna betuli nabo n'abantu bonna bonna abali mu kifo kinene bawe omukisa bye bakwata ate era bagende babirage tebabikome mu kamera zaabwe. Bwetyo bwe tukusabye ayi Mukama Katonda waffe, amiina. Nsibye omukyala Ssebo nange Nyabo amanya ganyize Delisha Music owakawezi ate kati nga ndi addicted. Yes. Yes, nsibye omukyala Ssebo. Nsibye omukyala nange abali wano mwenna n'abali sayidi eno amanya nze Kamukulo yayimbye akayimba Omutego ate nga ndi muwandiisi wa nnyimba. Balamusizaako basaba ne bannyabo abatulaba yonna gye mutulabira amanya n'eddoboozi yenze producer Benson CEO Safi Records. Tuli wano ku Hotel 49 mu press conference ya muganda wange Emma Natete nga yetegekera concert y'oba ekivulu kye kigenda okubeera wano ku lunaku olw'omukaaga. Yambalamusizaako bannyabo ne Bassebo okuva ku mikutu egy'enjawulo amanya n'eddoboozi Kenneth Natete. Tubaaniriza nnyo era tujja kuba basanyufu nnyo balabako. Yes, ladies and gentlemen, amanya n'eddoboozi bamutahira atubeta oba tukolera ekinyinja n'ennyimba endala nyingi. Mubali kujja okubaawo nga tuwagira nga tuwakowoola abantu bano nga tubayita okujja okuwagira Emma Natete olunaku lugenda kubeera lwa mukaaga. Ebisinga tugenda kuba tubimanya mweba bulungi ddala. Nayanziza omukisa guno amanya nze Emma Natete abasinga basinga okumanya ndowooza bagamba lirikola ssente ndowooza kyekyo. Baaniriza olunaku olwaleero mu press conference yaffe abatulaba ku mikutu egy'enjawulo nyongera okuba nga mbeebaza okuba nga mumpushinga ng'omuyimbi. Nti no press conference yange ng'omuyimbi so singa munnamawulire abasinga gye basinga okummanyira. Olunaku olwaleero lunaku lwakuna tuli mu final touches oba enteekateeka ezisembayo eziddirira akamalirizo kyetubali tulindiridde ebbanga ekigenda okubeerawo ennaku z'omwezi 21 lwa mukaaga lwe tulina show yaffe emanyikiddwa nga Friends of Emma Natete. Era njongera obbakoowola bannayuganda n'abawagizi bange mujje mumpagire ku lunaku olwo. Okuyingira gigenda kuba emitwalo 2 then n'emitwalo 3 tebo zikyaliwo entonotono. Era abakyali abasobola okuba nga bampagira musobola okuba nga mukola ki munnoonyako social media na buli wamu musobola okuba nga munfuna n'ennamba yange y'essimu nja kuba ndibawa mu maaso awo. Ekintu kino tekiriko promota naye nga bwe bakiyita nti Friends of Emma Natete nga bwe balaba wano gye mikwano gyange era betutambula era betupushinga ekintu kino. Abayimbi bangi sijja kumenya Ssekinoomu bangi buli kwomanye nti muyimbi mukwano gwange ate si bayimbi bokka ba DJ ba MC ba comedian ba producer bonna. Alibadi lazima ziggwawo leero luno lwennyini zibadde kugwa mu kitundu. So ku lunaku olwo kijja kuba kyebiri. Omuntu atamanyi wano osobola okutulagirirako katugeze tuuse Natete ku bitaala omuntu atandikirawo. Abatuuze mwenna oba abakulu mwenna bagenda okujja ku show eya Emma Natete mukasootuke Natete mu bitaala ofuna bufunyi boda n'ogigamba ngenda ku Hotel 49 Emutundwe.
teziwera na dakiika 10 nga tonnatuuka ku kifo kyaffe kino. Bw'obanga ozenga kinoomu oba ng'ogidde mu mmotoka yo oba nga gwe weereese, era endagirira nyangu nnyo okutuuka ku kifo kino. Kuba kasita otuuka e Nateete n'obuuza ewali Hotel 49 si wala nnyo n'okuva e Nateete oba osobola okutuukawo mu budde n'osobola okuba ng'ofuna ekifo ekyokumwanjo okusobola okulaba sheeno eya Emma e Nateete. Mu bivulu batera tugamba ssaawa 6 emiryango gigenda kuba giggaddwawo ng'ekivulu kiwedde. Mukulu Emma tukeesa oba ku 6 biremu gaddawo. Kasita ekivulu kiggwa vibe paka ku makya. Ekivulu kisobola okijja kuggwa ssaawa nga 6 ku 7. Then abasigadde tukube vibe paka ku makya. Era futa pate eri wano mu kifo kyennyini. Omuntu ali asuubira ebyanjawulo ki ku kimu? Asuubira ebyenjawulo, asuubira omulaga gy'envudde. Nze abasinga mwamanyira nnyo mu kuba amasimu. Kuba essimu si we mwamanyira Emma e Nateete n'erinnya eriwe liva, so mugenda laba gye nava, wendi ne wenzira. Kakati Emma, okusinziira ku nteekateeka gye tukumanyidde okuyimba, gye twakumanyira awava erinnya Essimu gwe promota Tamale